lumu chairman 3 nero si 1 baita ono step tato muto mu ofisi yawe ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti katukuwe ngoma eno linde sawa mukageze ekiro kati owulira omanyi nti nange nagezaako okuyungula ba intelligence okukunkuna okulaba abantu bali bantambula okukomawa kati bwe bamala okubeera nti bamaze okutuula mu ne badda kyabandi aze ku kyalo akutte engoma amaze okuyitiramu muzeeyo oyo gw'empusagana naye ayagala okutunyagako ebyaffe bagamba kati linde essaawa 6 okuba engoma ne badindimya engoma ne banteekako nti mbadde njokyani muzeeyi fayiro ne zimiruka kwegamba fayiro eyo yatambula nnyo paka nentukibwako fayiro ezandiko ziyeranga 18 nze omuntu omu nze gwolaba nze gwe baazinga ewange awo nga mmaze okuva eri kubanga nga nkola nnyo nga nina ekazi 8 ndina poloti nga 3 naye gwenjogerera wano olw'emisango ezo ze bampangako ekazi 8 zanziggwako olw'emisango ezo nga ntunda era njagala okutegeeza nti waliwo we natuuka nga ngenda kufa nga nsazeewo nze mwenyini ngambe nti wano nkomye kuba yes omulungi yandaba nkulamusizaako nnyo ebale byonna byotusaako engalo omuziki wa Alhaji Abdulnyami Shafi kulwanga tuli busoga jinja Fik Media leero ajeri okubeera nga enoonya amawulire agali mu nsi eno Uganda wamu ne bweru waayo nakulwa leero andine Tamale Henry Rebecca wamu ne Hassan bali ku kamera okulanga ekifaananyi kyo nkikutuukako tuzze tufune emboozi ekibuga bakita bate bayitayo Budondo Butagaya yes tuli Butagaya Town Council ebeera district Jinja district yes Jinja district atuze tubeere nga ate tufuna emboozi ez'enjawulo ku mboozi gye tusoose okubeera nga ate tufuna tulina omukulembeze nsaba obambulizeeko okusooka mbuuziza batulaba mwenna nti muli mutya mwebale gyonna gye mutuusisaako engalo mwebale okuyita mu COVID-19 wadde nga tukyatambula naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize nti ekibambulira ekyo Allah akitujjemu tubeere balamu amanya gaffe mpitibwa Buyinza Hassan naye nga eryokusatu eryaddemaani lyava ku nsonga ezantuukako ssebo eryaddemaani ebizibu bye wagwako ebizibu bye nayitamu nga binywevu nga bigumu oluvannyuma n'empeebwa nti awo yoeddemaani ayongerako eryokusatu the man nti musajja awo wenyine twatandikira erinnya olifunye bizibu ki erinnya lya demaani okusooka nga bwe muze busoga okusooka kambasabe mukkirize nti tukozese oba nkozese olusoga ndowooza bwe mba nga anawangalidde wali mu Luganda taata wange kyabaze ng'ayinza okunvunaana mbadde nsaba yesebo engeri gye kiri nti abagenda okukulaba bitundu bingi tukozese tabulamu ku lusoga engeri gye kiri nti bwe tuli n'Oluganda oluteekemu olw'ensonga bagenda kukulaba nga bangi emboozi yo tugibunye abantu abasinga obungi amiina nga bw'onsabye kubanga abasinga obungi wano Oluganda lwo balukubanya amakuuli nyinza olukuba amakuli naye okkiriza naye kantambulira ombuziza nti nga ovudde ku Buyinza Hassan ate n'oggattako eryokusatu eryaddemaani lyava ku ki okusooka Buyinza Hassan azaalibwa ne baganda bange 4 ekitegeeza tuli 5 nga taata waffe atuzaala ayitibwa Were Sadiika yafa omwaka ogw'Ol1974 n'atulekawo era yali ne maama waffe omu teyawasaayo oba mukyalo owokubiri oyo bw'atuzaala n'afa n'atuleka nga maama waffe yasigalawo nga yatukuuma maama we yasigalawo
ye yali maama akuzaala atuzaala mwennyini era nzaala. Amiina. Bwe twavaawo nga tuvuddevuddemu awo twakulibwa mu mbeera mbi kubanga siteepu maatha oba eyaddirira muganda w'omugenzi taata. Oyo nga naye nga bw'omanyi wano taatawo bw'aba afudde kika kituula ne kigamba nti aggwaddirira mu bigere akuume ki abaana. So gwe musika. So oyo step father y'omusika eyali omusika naye yaddako n'atulugunya namwandu maama atuzaala paka eya bwe yamugoba mu kibanja kye yali atukuumiramu. So yali tamwagala wewaka nga tamwagalamu. Bwe twavaawo twatambula nga ye maama atulesaawo ne tudda okukuumibwa mu maka ge. Naye nga enkuuma gy'atukumamu yali mbi nnyo kubanga abakyala be bamaama abo nga batuliisa bw'abanga asise ono popcorn abagudde wansi gwabalondesa ne mulya. Eggolu lyakasuka ku kasasiro lye mulya. N'atwayisa ente nga tuli balaalo naddala nze. So ekyo ne tugenda nga tukula kati maama ye yaddukira n'avaayo ng'awulidde nga ebitufaako bingi. Bannabo wabaleka naye bagenda kufa enfunza nga zaatulya. Bwe tutambula mu kkubo bagamba atooba obwana tuwunyabuunya ensowera nga tewali abafaako nga teri atufaako. Wano e Busoga muyinza okwewuunya nti abamu tebeebiikako zino ensawu zino sikitegedde bino ebisawu saks obudeeya obwo nga bwe twebiika enfunza ziridde. Kati ne bamutegeeza nti abaana be waleka bagenda kufa n'akomawo. Bw'akomawo ekituufu nze mu kukomawo kubanga taata yafa nga ndi n'emyaka 5. Kati mu kukomawo yansanga ndi mu myaka nga 7-8. Naye nga tetutunulwako. Maama oyo n'akaaba n'atuleeterako obugoye. Naye nga mu kiseera ekyo mwanyina zanzirako songa waffe oba songaawe yali awangaalira Zanzibar. Songa kyeki? Senga. Yes, aunt. Yali awangaalira Zanzibar nga yabeera ku ludda luli oluzaala maama waffe. Kati ye n'agenda naye ye yakulirako mu mbeera ki naye ffe kubanga yatuzaala omwana ow'obuwala omu ffe abalenzi tuli 4 right now era tuli 4. Oyo n'asigala eyo. Kati mu kukomawo wano ono omusiko yadda mu kutulabirira step father oba taata omuto n'atandikirawo okutuyisa obubi era maama oyo yali akomyewo ndaddamu ate n'atuleka. Okubayisa obubi tonna kunnyonnyola. Yes. Soko nnyonnyola okubayisa obubi okwo. Okutuyisa obubi ng'ennyumba omuntu bw'aba takuwadde kyakweyalira ne weebakanga musibe oba oyisiddwa bubi. Emmere yo yali abawa? Emmere ng'atuwa naye nga atuwa kigero nnyo ekyandibadde nga kiri abaana nga 5 oba 4. Kwegamba ekyandiridde omwana omukyalya kyawa abana. Ekyo kyo ndooza embeera eyo ebeera ki? Ebeera mbi. Kati tuvuddemu in brief. Maama waffe afunye wabeera yali kivubuka budondo ekyadda mu site n'atukima. Yakima abavubuka batabanyi be omulinze Buyinza Hassan ng'eryaddema nti teririiko ne mukulu Kadiri ne Mukidi. Kati oyo taata yali amuzaddemu omwana omuto. Sokotereze. Oyo taata oyo omusika yasika maama. Yazaala mu maama waffe omwana. Lindako. Muganda wa taata wamu. Aha. Yazaala mu maama wamu. Omwana.
era namubuwamu oba okumutuuma erinnya lya muganda we nti ye Sadiiki era weere. Kankubuuze eno tekizira kuzaala mu mwana wa muganda wo mu mukyala wa muganda wo mu ddiini nga mu Quran tekiikirizibwa naye nga naye bw'omanya amaddu kubanga ye maama wange ye yali mugisu muntu wambaale nga alabika bulungi anyirira amaddu naye nga bw'omanyi gakuliisa ki gakuliisa kyotalya n'ojjukira ng'okiridde naye nga kikontana n'amateeka g'eddiini nti tekiikirizibwa naye ye yakikola n'amuzaalamu ki omwana era ayitibwa Weere Sadiiki era akyaliwo mukulu era kati ali mu myaka nga 4 zayingidde. Yes, kati bwe tuvaawo ennyo twawangaalira okubeeramu nti ndi mu myaka nga 10, 15, 16 nawangaala nnyo ne maama wange nga ali kivubuka kiri mu Budondo City ekitundu kivubuka kiri mu Budondo mu muluka ogw'Ivunamba eyo nawangaalira gyo ne maama oyo nga tukuuma kati ye maama nga ayagala nnyo tusome naye nga mwayandibadde nga ajja sente ono omusika taata omuto yamugoba mu kibanja ekirimu emwanyi ate tekyali kimu byali ebibanja bibiri n'amugoba kati ye yatundanga emwanyi kwewasiza bakyala ayamba batabanyi be banyinaffe benyini omanyi wano e Busoga waliwo nti bano bakenekene kenekene nti oyo anvudde mu ntumbu ate ono tanvudde muki mu ntumbu kale esente ezaavanga mu mwanyi ezandibadde nga ziyamba ffe bamulekwa zayambanga nnyo saidi eri abamuva mu ntumbu be bayita b'oligino nti oyonze amuzaya Rio Bradi. Yes, so ne tuvaawo kati ye maama n'agamba mwandibadde baana mmwe mulina amagezi mwandibadde musomako naye nze sirina kibusobozi kati nze nali mu kujjukujju nnyo mu myaka ezo n'entandika okwekolera ekyennyamiza era mujja kunyambako okutunuulira ensi eno n'abantu baayo n'emitima nti nasooka okulima ekirime ekyennyanja n'obutungulu bwe nafuna sente mu butungulu ne mu nnyanja taata wange oyo yazinzijjako atya kuba sente zizo kubanga nali muto naye kati nga akubira manga nkuuma n'agamba we omwana mwagala kubanga awulira nga nnima kati n'enzira bwe najja gyali n'agamba mwana waye njagadde nze alina akatale ak'ebintu ebyo ndina akatale k'obutungulu ndina akatale nze mu kiseera ekyo naye nga atunda anoga emwanyi eza taata ze yaleka alime atunda agulako ennyaanya kati bwe yawulira nga animye ennyaanya nfunye sente era naye mugamba nti gwe aba azitunda yatunda obutungulu ennyaanya mu kiseera ekyo twafunamu $5,000 ate nga$5,000 zaali mingi nnyo sente ezo yaziwasaamu mukyala maama wange omuto ezizo naye n'envu eri neŋŋamba taata nandibadde nga ompa ku sente ezo ntandika okusoma ekituufu kyennyini teyampaako sente wadde kiki munwa gw'ennusu bwe twavaawo nga nze byo mbivuddeko kubanga ye yali munyoli oba saidi eri mu bataata tuli banyoli nazaalibwa eri mange bali bagisu eno baki banyoli nga ntya nnyo okunkolima ebikolimu ebyo ebyabanyoli si byangu bikwata tozaanya bwaba kugambye erya ku kasasiro wulya bwaba kugambye tambula mu kkubo omwo nga olonda amayinja ekyo kikola bwaba kugambye nti oyinza okwebereka ku mbuzi obe nti ekyo kikola so tuvudde awo mu bufunze tuvudde awo
nenziramu nansaba okuva ewa maama nenzira ewuwe kati ndinamu amagezi ndi muvubuka natandika okutwayisa ente nga mulaalo ekyo nenkigumira ekyokubiri ku kibanja ekyo kyeginagezangako okumugamba mpaako wano nimeko era nenima ate kyeyakola kuli nakiddamu kati neŋŋamba kati nze mwenyini mbeere nga netundira ebintu byange nentandika kwentundira abaguzi bajja ku nimiro awo mu mwaka ogw'ekinaana kyova ŋŋamba nti saasoma kibiina kisooka kyakubiri naye neetaaga okusoma naye okusayininga simanyi kati nentandikira saasoma kya P1 kyakubiri neŋŋamba kantubire kubanga ndi mukulu nswala nentuumira muki mu P3 mu kyokusatu kwegamba mu kyokusatu nafunamu obuzibu obw'okuwandiika gye bayita handwriting naye nga mpulira abawala nja kuswala mu maaso gaabwe naye nga simanyi kuwa naye nateekayo nnyo obwongu etaamu eyasooka nali mmaze okuyiga okuwandiika bulungi nnyo. Essomero lyakukkiriza litya okugenda mu P3? Bampa interview eyo ne njiyita. Gwataasomako? Yes, bambuuza ne bampa interview ne njiyita. Bakuwa yakuwandiika? Bambuuza bubuuza si yakuwandiika. Yali oro? Yes, eri oro ne bambuuza ne njiyitamu. Bwe nagiyitamu ne nvaawo. First time eyasooka nakola bulungi nali wakuna. Mu kyokusatu naye nga sisomye ekibiina ekisooka ekyokubiri awo mpumwire primary school mu kiseera ekyo yali essomero lyali yitibwa Kavule era nga toyinza kusiŋŋaanawo nti oba kibiina naye obubiina obwalingawo bwa ssubi naye nga waliwoko akabiina kwegamba akebaati nga bubiina busatu mu kiseera ekyo. Mu ttaamu ey'okubiri nembakuba nembeera asooka paka yakusatawo nenkwata akati nga mbakulembera era bwe natuuka mu kyokuna ne bampa oba abaana be wasangawo be bataali baali nnyo bagezi naye ate obwongo bwange bwali buyitawo ssebo era bwe natuuka mu kyokuna ne bampa bwa prefect nali store keeper enga zatereka enkumbi ezo zirima twagala tuddeyo ku kinyusi erinnya the man kati erina the man yes erina the man the brief bwe twatuuka mu mwaka kati tukuze maze n'okuwasa nina abaana kwe kujjamu ekirowoozo ekigamba nti kankubire muganda w'onu mu kiseera ekyo oyo taata oyo kati mugenzi kubanga yafa gwoyogerako kati gwe njogerako naye yadda ku muganda we yafa ndowooza myaka 2 years back yafa kati nenkubira muganda we omuto yasingayo obuto Musa Namburawe ng'awangalira Namayingo district nemugamba taata oli eyo naye ffe tukuze twawasa naye taata yafa n'atulekera amataka 2 ga mirundi 2 naye saawa yeeyo kutuwa tukozese kubanga tewali kye mwatuyamba n'agamba kati muteeketeeka olunaku tujja ne tuteekateeka olunaku ne bajja we bajja ne tumubbravinga abataka omukulu w'ekika ne bajja kati ne twanzeze mwennyini yayanjula ensonga taata ekikuyisizza y'ensonga eno muganda wo tugezizako nnyo okumusaba ebyaffe abiganiddeko tabawanga tatuwanga ebibanja 2 tabituwanga kati bwe twavayo mwennyini yasooka n'agamba Burayimu jangu wano saawa yeeyo tugenda kuwa abaana ettaka lyabwe kubanga jjukira nga nkuzayo katono nnyo ne maama yamala yafa mu 1909 era n'aziikibwawo wennyini wawangairanga naye nga step father oyo yawangalanga nnyo nesenga waffe
ayitibwa afu yayitibwanga afu wanantabo naye yafa wakayita emyaka 4 bwe yafa naye ng'oyo ekyamujja mu bufumbo yatwala okusaba kwa mwanyina atuzaala Were Sadiki nti va mu bufumbo mubeere wamu ne mwanyoko mukubire abaana ebyabwe amataka abiri kati ono ne mwanyina yamuteekako kyamaanyi kubanga yatungingizangamu ekyo kubanga ffe twali bato kati ono n'amuteekako naye ki embiranye tayagala kumuwulisa bwe tutuula naye wamu naye nga bawangalira wamu ena waguma wamu oli asula wali nga senga twamuzimbira ekyumba kya ssubi mwawangalira kati ekika ne kituula abataka ne batuula ne basalawo nti ettaka bujulizi bwonna bufayo ndi ettaka lyaki ly'abaana ba mulekwa abaana basiba omugenzi Sadiki Were kati era ne basituka ne batugabiramu kati we batugabiramu mu kiseera ekyo yali kyamaani LC1 Ngobi Abudu Ntula erya Ntula naye bamuteekako ize nekenemu yali anganye Ntula nga agula nye Ntula ne bamuteekako Abudu Ngobi nalya Ntula yali kyamaani mu kiseera ekyo omwaka nga tutambudde nnyo tukuze 2012 awo kati awo era kyamaani namuyita mu lukiiko oluteyajja vice yeyajja kati nga simanyi nga kyamaani ali ku ludda luli ku ludda lwa taata waffe omuto ng'awagira nti ettaka siri abaana ba mulekwa ab'omugenzi Were Sadiki kati awo wano ekika n'olukiiko n'olw'abataka ba stakeholders basazeewo nti okusinziira ku bujulizi bwe tufunye ettaka ly'abamulekwa tuvuddewo nga balituwadde buli omu bamuwadde awe wava kaluminywera temukkirizibwa muve wano ne batandika okwegamba okuntwala mu kooti nze naye nga sinatuuka mu kooti LC1 yeegatta n'ekyamaani LC3 ng'ono taata abawadde mitwalo 8 nga bagezako nnyo okugamba nti buli fayiro gye tufulumya ku buyinza Hassan kubanga nga bw'omanyi nti nze kati omusika mu baana kati ne bagamba kati oyo kasita tumuteekako kino na kino na kino ne tumusiba aba agwamu amaanyi ne batandika okunzigulako fayiro n'entandika okufuna amasimu banoonya waka basiba nvaayo kati n'entandika okuprosesinga nga nawe mwemmanyi nti ebyamulekwa oteekwa nga okubeera nti ono administrator oteekwa okubeera ne letter of administration n'emprosesinga process eyo paka wa administrator general era nenfuna letter of administration bwe nfuna letter of administration era ne bantandika okumpangako kubanga taata akyali mutakuumu senga akyakuumirwawo wennyini awo era letter of administration nagifuna 2013 kati awo ne batandika okunteekako bwe baalabanga amaze okufuna letter of administration kubanga nabawanga kopi buli wentuuka nga mbawa kopi ti wano wentuuse naye nga offices endala kwegamba tusisinganangamu ne kyamaani 3 era lumu kyamaani 3 ne LC1 baayita ono stepu taata omuto mu ofisi yawe ne bamuwa amagezi ne bamugamba nti katukuwe engoma eno linda essaawa 6 ez'ekiro kati awulira omanyi nti nange nagezaako okuyungula ba intelligence okukunkuna okulaba abantu bali bantambula okukomawa kati bwe baamala okubeera nti bamaze okutuulamu ne badda kyabandi aze ku kyalo akutte engoma amaze okuyitiramu muzeeyi oyo gw'emposagana naye ayagala okutunyagako ebyaffe bagamba kati linda essaawa 6 okuba engoma ne badindimya engoma ne banteekako nti mbadde njokyani muzeeyi fayiro ne zimiruka kwegamba
fayiro eyo yatambula nnyo paka nentuukibwako fayiro ezandikoze era nga 18 nze omuntu omu nze gwolaba nze gwe baazinga ewange awo nga mmaze okuva eri kubanga nga nkola nnyo nga nina ekazi 8 ndina poloti nga 3 naye gwe njogerera wano olw'emisango ezo ze bampangako ekazi 8 zanziggwako olw'emisango ezo nga ntunda era njagala okutegeeza nti waliwo we natuuka nga ngenda kufa nga nsazeewo nze mwenyini ngambe nti wano nkomye kubanga mu kiseera ekyo nga mpeziza abaana nga ndina abaana 9 neŋŋamba kanfe kubanga kati mpwesiza ebyange nsigazizaayo ekemu bweti poloti nzitunze neŋŋamba kanfe naye omutima ogumu negunzizaamu neŋŋamba lwaki nfa kubanga omuntu okwetta musango okwetta katonda akuvunaana oba wesse naye nga oba omuggyeko obuyinza bwe oba okutta neŋŋamba lwaki nfa kaŋume kati nenfunayo musajja mukwano gwange nantambuza paka wa DPP kuwakazi house room 12 12 nengenda nemusinkana naye nga nentwala complaints naye nga enaku 14 tezinatuuka basike files zino olw'ensonga nti oba otutte complaints basika file ezo okuva mu offices za police wa oluvannyuma lwa nnaku 14 naye mu nnaku 14 awo nga bampiganga nga kwegamba njagala ki baggala kunzija mulamu bw'ensi eno nengulibwako ow'emmundu nemulabako nako nti nenekweka bakube yes bagula ow'emmundu ajja kutta nzite nve mulamu bw'ensi agula ow'emmundu ye taatawo ne baganda bange batabaniibe bazaala abava mu ntumbu abava mu ntumbu ye katusooke tuwumulemu katono tukomewo tovaawo